Amulungi nkwebaza nnyo nnyini ddala akyatwekumiddeko omukutu guno gwagaliwo abasidi omusunsuzi erinnya eryange mbasiima nnyo mwenna we musinzirira okubeera nti mugenda maaso n'okuba nga mulaba olunaku olwaleero andi wa mukisa nnyo nnyini ddala okubanga abaami bano ndi nabo ku pano ku ludda luno olwa ddyo oluli emmere ndi ne mwami Obote ate ku sayidi eno ndi n'omusajja eyakenkuka mu kumansa bwino Ssekanyumiza bajagenda maaso n'okuba nti no batubuuzaako tugambe ebigambo kutandikira ku ludda luno. Tusanyuse nnyo okubalaba nammwe abatulaba era twesiimye nnyo okubanga mutwala obudde bwammwe ne mulaba mwebale nnyo mwebalire ddala nze Samwiri Kalungi Matches gwe yakumpita Obote. Ekyo abantu be bali ku erinnya omukulu Ssekanyumiza obuuza ku bantu tugambe ebigambo. Bali natulaba gyoli eyo mutala wonna gy'osinziira obudde bw'osinziriddemu okutulaba. Nze Solomon Teri Moving Dictionary Ssekanyumiza amansa bwino Facebook. Kale atweyanza ensonga gye tugenda okusookerako ddala omwaka bwe guba gutandika twatandika ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Henry Mwanje bwe yali agenze ku show somewhere okuperforminga yali Jovan omanya ababiri ntero obatabula Jovan Luzinda yes sorry so Jovan Luzinda bwe yali nga agenze okuperforminga somewhere nga tuyingira omwaka bwatuukayo sente baali bamuwadde yali ateeseza obukadde 5 nga bamuwaddeko miliyoni 1 kati bwatuuka wali bwe yalaba tebamuwadde sente zonna kyeyasalawo okukola kwe kulinnya stage abatuuze abagambe bannange nze sinnasasulwa era sigenda kubayimbira gye byakiranga abatuuze baagala kumusasula yalaba nga ensasula gye bagenda omusasula ezitowa nadduka neyeesogga emmotoka era omuwendo baaguwa maneja we okukakananga omutwe guliko ebipaapi n'ebiringa ebyo. Tuyingira omwaka guno wiiki eyasoose Chosen Becky naye embeera y'emu alinya stage alaga obutali bumativu nti sente teyagenze maaso nakubanga akola ki asasulibwa. Industry ey'omuziki bapromota waliwo bezi kika ky'abapromota bazze baagala kulya mu kintu nga tebasasula abantu bano. Is it becoming normal in that way nti bano si be basoose buzibu kinja kutandika naawe Ssekanyumiza? Ensonga eyo nkulu nnyo kubanga obuzibu buli kuba framers abaframinga industry eno music industry oba entertainment industry kubanga bifaanagana entertainment mulimu emizannyo music byonna bye bimu byakuhayaringa abantu kugenda kukola bivvulu ti omuntu waliwo paperwork aliwo naye omuwagizi ono gwateetaaga kumanya omuntu azze ku kivvulu teetaaga kumanya ebyo kyova olaba nti bw'obanga ddala toweereddwa ssente zimala ng'omutimbi yakutimba ne bakulanga mulina kimalira mabega eyo oba backyard nti bw'ojja n'apiyaringa ku stage obeera okoze ensobi omuwagizi wa ddembe okukola kyayagala kubanga ensobi eyo tolina na nsonga ekuleeta ku venue wagenda kuba event ekyo nsooka nemba nga mu nkola ennyangu abawagizi kye baakola sikkiriza siwagira violence naye ng'ate omuyimbi oba artist ye yakyereetera lwaki walina okulabika ku venue nga tebaakusasula mulekere ensonga ze oba bamenya obutebe oba biki naye ate gwe tewessa mu risiki kati awo musalira omusango kuba tetumanyi ndagaano zammwe omuwagizi aleese omutwalo gwe tamanyi agreement zammwe tamanyi budde ki bwe wamusasula tamanyi saawa ki z'olina kuyimba kati bw'oba oripootinga mu bawagizi eno suubira repercussions zonna omuwagizi wa ddembe okukola kyayagala. Mu buufu obwo nga sinadde eno mu buufu obwo tetulina mu byonna byoyogera siraba nnyo promoto ono aganye kusasula muntu wolagira nti olinga agamba nti kiryoke omuntu okutegeka n'atawa munne sente mu bujjuvu and all that. Anti nze ebiseera ebisinga emba nkola address ntunuulira nnyo omuntu wa bulijjo gwe bayita owa wansi kati bino byenjogera biri njogerera omuntu wa bulijjo naye bw'ogenda mu ebyo waliwo
waliwo documents ezisayiningibwa abantu abo mu kukkiriziganya mu buguzi oba okugamba nti artist ono mupangisiza ajja kunyimbira ebivulu bwe biti oba olaba waliwo seasons nti lutalo bw'aba anayimba e Masaka gw'ow'Empigi ow'Ekamengo biki osobola omukwatira awo noga bw'omaliriza wali nange nyimbiraako kuba oli ku luguudo lwe lumu n'osasula layisi enkola weeziri pepa waako ye balina omuprocessing abeerewo bwe tuba nga twogera nga tugyemu omuwagizi ono kuba incidence lwaki ntandikidde eri incidence ogitunuulizza abawagizi be bakola violence nemba siwagira violence naye mbejjereza siraba musango gwabwe nyinza obutabawagira naye ate sibasalira kubanga ono yaba provokinga lwaki wapiyaringa ku stage ozze kutaasa promota nti yakusasula ozze toganye kujja oba ozze ku insightinga abawagizi bali bo baagala muziki tayagala kumanya buguzi bwo oyagala bakufuuwe oba bakusondere tewali nsonga omuwagizi ye yali kiriini talina musango then kati kino ekyabwe kyangu nnyo kyakuddayo muyina wuma muyina simanya federation ebintu ebyo biggwera eyo kati bwojja wano bakukube. Thank you. Mwami Obote Jose Becky yagamba bwati nti emirundi mingi bivulu biwera bya bookingiddwa olumu n'okuyimba n'ayimba nga bamukomeza ka deposit agamba ye mukyala alina family yolabirira n'ebintu ebirala ebiringa ebyo so ye alina cry nene nnyo oluvannyuma lw'ebyo ebyatukawo n'alinya stage n'agamba abantu sente biki yagamba nti nno bangi ba promoters guno bagufudde muze then what's your say? Nakugamba first of all tulina okukkiriziganya bwe tuddako emabega katono kiki kyembadde omwami kyayogedde nako actually nti twayogera tugamba nti kyebayita mob justice is a form of justice ekyo baako wokitereka osirike nti abantu bayige okuba nti naddala nga basukkulumye ku bannaabwe bategeere nti bw'okola ensobi people can find their justice somehow. But it's not the kind of justice. Yes, but I said it's a form of justice. It might not be the best, but it's a form of what? Justice. Era bw'aba mubbi ku kyalo ng'okwo ng'abadde ababba ne bamwokya n'avaawo, it is a form of justice ekyo baba kimaze. Naye nga kibi. It doesn't matter, nkugambye. It is a form of what? It might not be the best. It might not even be good. But it is a form of what? Justice. Katukuwa ekyo sikisobola kwongerako. Bwe tukomawo eno nti gwe ogenda mu byeyita aba promoter. First of all, who is a promoter? Because tulina obuzibu. Buli muntu agamba nti ninayo akantu wano kwa banibba njagala ndete kamiliyoni nyandete gundi Jose Becky mu promoter. Tulina okusooka okukkiriziganya ne tutegeera omuntu afuuka ddi promoter. What are those qualities ezifuula omuntu nti kati ono promoter? Okitegedde bulungi nnyo. Nakugamba nti ebigambo bino oluusi olw'okuba ntitubyogera mu luzungu ne tubigandawaza ntufuula bya bulijjo. A promoter kigambo kiva mu promotion. Ontegedde bulungi nnyo. Naye ffe tulina abantu baffe kutumbula mutumbuzi. In other words, in fact onyambye bulungi omutumbuzi. In this regard aba mutumbuzi wa music. Ontegedde bulungi nnyo. Ffe wano mirundi emeka gye tulabye abo be tuyita abatumbuzi nga batumbula music. Oli ajja n'asanga muganda wange ono ng'ayimbye oluyimba olulungi. N'amugamba njagala nkutegeke kwa banibba. Ontegedde bulungi nnyo. Kati aba promoto oba aba mutegesi wa bivulu. Aba musuubuzi broker. Aba broker nti broker. Ennyumba ebeera wali omusajja azimba ennyumba ye nga tamayina sente gye yazijje. Bw'alaba ziggwayo n'ayitirawo. N'agamba nti abapangisa mbaleete. Oyagala mmeka nti 35 nga ye atandika kusomba baki bagundi. Kakati ekinjawulo kye balina ekibi ate nti bagenda ne baagala ate bafune sente nnyingi okusinga ne nannyini nnyumba. Era waliwo abamu abaana abamu abagamba nti nze njagala bw'osasula emyezi 6
njagala 10% oba njagala nfuna omwezi mulamba ochegedde. And now that's where we have a very big problem. I think bino ebintu ebimu tubiganda wazza nnyo ne tubimanyiira ne tubigira ne tuwonoona. Ffe mu Uganda bapromota tulinamu batono nnyo. Bwe ntandika obbabala ku ngalo ettano bayinza obutajjaako bapromoters. Bano babivulu organizers oba bewandiise abasituzi b'emizinda edda babayitanga bambaleesi bagundi banankani babajjo babitexi simanyi baani bambaleesi abo si bapromoters babulooka. Kati babulooka abeeyisa obubi ababba bacustomers ate ne babba ne bebakoze ki ne bebaleese. Lwaki nkugamba bwe nti Chosen Becky ogenda ku stage n'agamba n'abasajja tebatusasudde and all that. Twebuuza, what value do they add on her music okubecoming a Chosen Becky? Nothing. So bazze buzi completely kukola business naye. Kati otuwa tunakola business kuba gwe tolina kyonyongeddemu nange sina kyenkwongeddemu. Gwoze tukole business tuli babiri. Gwolina abantu abagenda okundaba nga nyimba n'ekifo ze no muziki. Tulina business therefore. You are not my promoter. Pay me my money. Nkole ki? Ngende kakati abayimbi baffe. Nakugamba ku bayimbi baffe nti kakati nzira kusaidia abayimbi. Ti abayimbi baffe abasinga obungi baba n'ebirooto nga bitonotono. Kyovola bantu olumu ugenda n'ogamba nti lwaki era gundi omwana yali muyimbi mulungi banji bogambe nti bayimbi balungi and all that. The good thing mu Uganda tulina examples abayimbi abajja nga baagala okuyimba n'abayimbi abajja nga baagala okugula ennyumba okugula engatto empya zi Nike n'okugula ku mmotoka. Unfortunately ekitera okubatomera ekibaleetera obuzibu nti ebyo babikola oluusi mu luyimba lumu olusooka oba hiiti ye esooka mwakolera ebyo byonna n'asiriwala n'agula ku mmotoka empya n'ayambala ku Nike empya n'awasa ku bawala abawere 10 kakati n'abeera nga ebirooto bye byonna bikoze eki biweddeyo kati n'afuuka nuisance. Omuyimbi yenna bw'okeera ku makya n'oga nti bampangisiza ngenda kuyimba wano wateekeddwa okubaawo amateeka. Nze I happen to see gundi Chameleon oyo nalabako disiti ye naye disiti ya Chameleon tosobola kumugamba waliwo ebintu byotasobolako tosobola kukwata Chameleon nsobi. How? Lwaki? Kubanga waliwo amateeka agaliwo. Osasula bwoti osasula bwoti omuyimbi biro byalina okuba nabyo nga tanatuuka ku show. Bw'aba natambula n'abantu ajja tambula n'abantu 8 abantu abo 8 bwe bati bagenda oyisibwa security ebeera bweti. Ontegedde bulungi nnyo kati because we have a background nga Uganda tulina abantu abatali omanyi professionalism nayogera ku kigambo professionalism naye professionalism yaffe tulowooza nti professionalism you go to school and study but professionalism waliwo wootuuka nga you can be a farmer and you are very professional. You can be a border rider nga you are very professional. Exactly, it is inbuilt. You can be a professional border rider ng'osobola okudda ebbali n'ogamba nti alo mukama wange mbadde ngenda Kampala oli luddawa ti ndi wandegeya ogenda oba okomawo nti nkomawo ontegedde nate obawo wa bodaboda gweja kubeera nti alo njagala kuntwalwa ng'ali mu kibuga agenda bugenzi agamba nti oli luddawa nti ndi wakawane wange namuŋŋona ti ndi Kasubi ontegedde nagamba ndi Kasubi otegedde n'alyoka agivuga okwagala okusuula oli gwavuga kubanga nazino sente azikwaki azagala kakati kyekituuka ku bayimbi baffe nti abayimbi baffe abamu tebali professional. Omanye okuyimba obuyimbi is not enough kati bagenda ne bayimba nga tebali professional buli kasente nga yagala okukalya kati nagulabinga wano omuntu ali professional yandibadde agamba nti nkwata 50%. Ontegedde nga bw'ojja no 20% agikwata lwaki okwata omulimu
n'otukana ku level egendayo nga ku million 5 olinako emu. You get my point? Kati tuddeko wali kati bambi omuyimbi yakoze ensobi. Then these promoters also. Nkugambe tetulina ba promoters. Bano tulina basuubuzi ba brokers. Kakati mmwe abayimbi baba mudiringa n'abana abasajja ba bitekisi bani mudiringa n'aba brokers. Tebalina kye babogattako. Tebalina kye bakola. Omulimu gwamu. Exactly. Kubanga era bo bakusuula bakunyonyonta. Bo batolina luyimba bakubira ina luyimba. Nyine ekiriwo nti bw'ojja okuyimba no appearing ate n'otayimba. Asigala kusuddelwa nsongo ze mubawagizi bo bawagira gwe tebawagira mutegesi. Tebamanyi politics. Kitegeeza bayimbire osaana bawulira ku nsonga naye bayimbire ekyabwe ekibaleese ono ani Jevan Luzinda kyeyakola Bbanga abawagizi bo bazze tebamanyi ssente zammwe. Bw'oba osazeewo butajja tojja naye bw'ojja bayimbire awo mbalina mu kooti muki kakati baba kalika professionalism kembadde ngamba he has put it so well nti professionalism ejirawa olumu tukola ebintu ebyobwerere for the good of us and theater artist senga abantu katonda tekintuukangako naye senga abantu bajja naye kyatutuukako ndoze wakati olubwamu eyo abantu ne bajja nga batono ddala musho sebo olina okuzanya ate bulungi nnyo in fact for abantu baba abatono ate ojjayo n'amaanyi g'ag'omu buto baveewo nga bagamba yikale senga abantu bazze so si baveewo nga bagamba so si kuvaawo nga bagamba ndowooza abantu ndoza baba bategedde nze saabategedde professionalism kyova nti fe mu theatre ne bajja abantu bataano kubaseseranze shee emisana neyekiro endaga zombi olino kubanga abantu nga bana bajjanga batuddeawo balaba nga batuddeawo ne bakulaga nti balina tiketi zaabwe basasudde emitwalo yabwe emeka 5 n'ogamba nga tolina bwojja mugamba nti sho tejja kubaayo nti tulina just abantu balina just kubeera professional ng'omukulu bwe yagambye before nti kiki ekikutwala ku stage ko stage yakuyimbirako kiki ekikutwala ku stage nga togenda kukola ki kuyimba don't go there. Thank you. Bwembanga nkomyo ku side yo mwakuba muŋŋaye nti tebalina kuba yitibwa ba promoter naye nga lyerinnya abantu lye bamanyi industry yaba promoter kale kambayite babivulu promoter nti batumbula ebivulu babikola ne babitumbula babivulu promoter tebalina effect y'amaanyi kwa bino kino ekitu kyakatandika kize kitambula tebalina effect y'amaanyi gye bagenda kukola ku industry nga effect eyo embi singa twongera okulaba nti nno bongera okubukinga abayimbi nga tebabasasula babakola ebyo and at the same time ba artists be protectinze batyo okuva mwaka akavuyo kati effect negative oba positive ebeera ku artist kubanga promoter abantu bakatandika n'okumanya nti kitegekeddwa bitekisi omuntu alanga akola akalango n'akussaamu kubanga omudigize teyeetaaga na kumanya ani ategese mpozi brandi ziri nga wanagamba nti record label eri international naye nga teweetaaga tubadde n'abategesi wano bangi nga balina n'essako zaabwe twaba abategesi baffe wano baavu nti balina gye beewola ssente n'ategeka abeera mukozi wa mulala naye kati omuyimbi ono baartisti yalina okwefaako kuba ekintu kyozimba longo term artisti omutegesi leero ajja kutegeka wano ategeka embalala gye batamulabangako ategekewa gwe nga gwe bamanyi linnya eryo kaaliyayo gyotta kati tolina kukkiriza kubanga otegererwa promoter kubanga promoter ye aliko season lwe yasobodde enteeze lwalina ssente ezikugula naye gwe osigala otambuza kaali yajja otamanyi gyerikoma kati bwe werevolinga ku promoter obeera munafu kubanga tukolera bantu bano tukolera audience teyeetaaga na kumanya ssente ze bakusasula nange nalabako ku receipts namanya nabeerako closing ndaba Bobi Wine abo ebiseera byabwe nobiyaniri nga bwajja ne Mickey Wine
ayagala miliyoni 2.8 wajja ne Mickey Wine ne Firebase abantu nga basatu kati nga bwajja yekka alinga mu 1.8 naye nga ayagala nnyo era bwe yakugamba nga bw'oba ntwala nina okujja ne bannange obafunire n'emirimu ofune kyobawaayo kuba ne bw'oba tebayimbe babaayo mu mmotoka munda watambulanga nabo omuliro guno gwe nalabanga bafuuyira ogwo ne fulaga kati yali yateekawo nti KMXP baani bonna ntambula nabo tujja kugabana akatono ako bafuneko ke bafuna kuba ne gyobaleka tebajja kubeerayo baagala kampani kati wateekanga wetteeka nti kino kitegeeza artist yalina okusalawo kino promoter balina association yaabwe naye si nkulu. Thank you. Wenkomawo omuyimbi yesafeguardinza atya eri promoter olw'ensonga abayimbi baffe ebiseera ebisinga beesanga mukazi mukattu nga tebasobola kubeerawo watali bayaye bali kale asobola obeerawo kozi oli si yamweza music si yamweza studio nebisigadde but beesanga nga obusajja buno bwo butegeka nnyo buli weekend bubaayo n'akaddako ate nga naawe omuyimbi weetaaga kuyimbira baki bantu. How is an artist safeguarding themselves from exploitation of the promoters yekwesa atya obutanyigirizibwa promoter? Ekisookera ddala kiki kye twayogeddeko edda professionalism. Professionalism comes with a cost. Ejja ne cost. Waliwo omuwendo ogw'okusasula ogw'okugaana ssente ezimu olw'obulungi bwo okyegedde oba olw'obulungi bwa kariyayo like you mentioned earlier because for you are having a career wano waliwo quick business waliwo ebintu ebimu bye tugaana nti oli akutunuliza miliyoni emu naye ng'olaba bw'ogigaana ogifiirwa kyekyamazima naye ate nga bw'ogigaana osobola tofunamu 10 after 5 years kati gwe n'okola okusalawo okusinziira ku integrity yo. So professionalism baleme kulowooza nti professionalism comes just like that, it comes with a cost. Abantu abamu bajja kukolako n'ebivulu olabe nga waliwo omuyimbi munno akola ebivulu buli weekend naye nga bamuwa emitwalo ameka 3 naye nga gwogambye nti 3 sigenda gakolera naye nga ate basobola gwe mu lunaku lumu okuwa miliyoni aga ana kati gwe kola okusalawo but mu kusalawo kolowooza nnyo ku cost ekigirako. Kakati ne tuddayo ku nsonga ya okwesafeguarding eyo yemu ku kisooka naye njagadde oli muwe side zombi aleme kugamba nti anti bwe naagira ate bajja kugaana okunkuwayalinga kati nakyo nkikubiddewo wekiri. Everything comes with a what? A cost. Kati ekyokubiri bye bitongole byammwe bino byosiba ompanira olwaleero tulina UMA tulina federation tulina biki ebintu ebyo mu nkola entuufu byandibadde bi safeguarding abayimbi baabyo kubanga abayimbi bo bajja bava mu bantu ngaffe bava eno nga balemmeni ngaffe naakuba akayimba ke society nemusumusa ne bakowe muteeka kati bwe muteeka wali aba ayingidde industry bw'ayingira industry yandibadde erina enkola yaayo nti omusawo teyeeyisanga wa bulijjo kuba ye musawo omusomesa teyeeyisanga wa bulijjo kuba ye musomesa owa bodaboda teyeeyisanga wa bulijjo kuba ye atavuga ki bodaboda ne bwoba obadde musomesa for example kankuweya example katono nosalawo basomesa bantu basala eddiiro ne bagenda mu bodaboda mu biseera bya COVID-19 notandika ovuga boda luli abadde akwata ennoni kati ogenda tandika okugamba ogenda teekawo layini eyo enkola ya boda awo ojaawo eyo enkola ya boda kakati enkola ya wateekeddwa okubawo enkola y'aba musicians ng'eteekebwawo bino ebitongole byammwe bye mujja mutembeeya naye nga tebigendereddwamu kukola ebyo oba oli awo nga biwandiise mu nkola eyo naye ng'ate ekyo si kye bitegeeza. Olwaleero waliwo ekikulemberwa tulina gye bayita
NCF National Cultural Forum ekulemberwa muzeeyi Yasigadde awo ne ba Charles Mutambuze ne Gundi Mulondo ne bagundi ne ba tulina Wuma eya Sindi tulina UMNF Eddie Kenzo tosobola kuŋŋamba nti in 2024 nga tulina ebitongole bifaanana bwe biti bikulembera abantu ba musicians nti wayinza okuba nga essaawa eno senga bibadde bikoze omulimu gwabyo wayinza okuba nti essaawa eno wakyaliwo omuyimbi agenda n'akaabira ku stage naga tebansasudde tekyandibaddewo senga nga birina ne balooya baabyo nga birina n'enteekateeka eyo yonna emiteeko gye baateekamu nti no bye bizikola because nakugamba nti explaining yourself might not make any sense but results nze bwe ndaba chosen Becky ng'akaabira ku stage manya bumanya nti UMNF terina kyekola manya bumanya nti UMA terina kyekola manya bumanya nti National Cultural Forum terina kyekola I do not bwe ndaba Gundi Luzinda bamukubidde emiggo ku set manya bumanya nti ebitongole tebirina kibikola ki tebikola because these are musicians bamanyiddwa so kitegeeza butegeeza nti waliwo gap so bino ebitongole tubijjukiza bujjukiza mirimu gyabyo bikole as artist beekolamu omulimu okubeera profession bino ebitongole nabyo bibeere profession olabe oba onoddamu okuba n'ebyo ebizibu otherwise wano kyandibadde nga kigamba bwami nze when you hire me to go and sing I go and sing bwabaawo any kind of delayed payments or whatever I know where to go. Thank you. Ensonga zonna ezo tezirina na kujja mu bawagizi lwa nsonga nti atwala abayimbi atwala ne bapromota kuba balina association yaabwe mulina table yammwe eri rawundi tewali na nsonga ekuleeta eno okumanyisa abantu nti sinnasasulwa bamanja deposit manja balance tewandibadde ensonga yonna biggwera eri kubanga abatwala y'omu yabagatta yasalawo kusaidio a quick one artist ye protectinze ati okuva eri abasajja baningi kuba abasajja abo kyemayi bayinamu ne kano ke batera okukola ne baga oyo twamuzize like oyo muyimbi twamuzize ne woba endongo ogirina obawuliddemu ko statement ze bazze bakola artist ayina kidiringa ati ekintu bwekitu artist kati waliwo Gundi eziri enteeketeeke nga bwolaba record labels we ziri nti Swangs Avenue esobola okutegeka ebivulu byayo nemanya ne cost nti kati sinajja tegekera wano nja kutegeka mwaka guli wadde nina hit kati balina okutondawo organizations ezaabwe nga ziri best ku nga ziva mu bo ezirina credibility eyo nga bonagamba nti omuntu ono asaanidde okubanga amanyi costs eziri mu kuyimba amanyi gyoyita okutumbula oluyimba kyetaagayo batondewo basobola okukitondawo bennyini organizations weziri eyo Wuma esobola okubayambako okutonda kubanga eri business naye yeetaaga omuntu ali yandibadde nga bona fide nti ne bwaba muntu ng'ava mu bo amanyi so sigamba nti omuntu musuubuzi ono yafunye ssente ze ajja ntegese ekatosi basobola okwetonderawo kuba eri business then just to add on what he's saying then also to benchmark omanyi entertainment industry neneko mwe muli sports mwe muli bino byonna music biki film and it's all the industry much as abayimbi baagala nnyo gamba nti industry yaffe ya music isolation eyo yebaleetera n'ebizibu okulowooza nti both they are special their special category. It should have been it should have been entertainment industry. Yes. Kati. Waliwo n'ababumbi kati nabo bagambe nti balina industry y'okubumba. Ontegedde. Tulina bangi waliwo abakola amagira waliwo abantu bangi ba modeling and but it is all entertainment industry. Naye kati waliwo industry waliwo mu entertainment. Abantu abamaze okutulaga nti bo they have moved a step. Beba sports.
sports olwaleero they have chosen to be at least principled. Balina ebizibu nabo naye at least balina ekikyo basooka okutereeza mu society. Ebizibu byabwe obiwulira nnyo mu bo zaani mu bawagizi. Ontegeera bulungi nnyo. For example, tosobola kukeera ku makya ng'ofunye ssente zo nti saamu wano ngudde ku ddiru yange ya bukadde 4 nenkola ttiimu y'omupiira. Waliwo procedure y'okukola ttiimu y'omupiira. Ontegedde bulungi nnyo. Abawagizi olina okuba nti kubanga bajja kubuuza ekisaawe kiriwo where is your home. Ontegedde where is your tiimu eruwa gundi abazanyi babaluwa abazanyi beba abatuufu sikuddira aba tiimu yono obateeke mu yiyo. Ontegedde bulungi nnyo. So balina engeri gye bateeseteese ekintu kyabwe nti sports olwaleero tosobola kukeera bukeezi ku makyambu nze nkyanga nnyo omupiira ngenze kutegeka n'okutegeka obutegesa omupiira oleka ng'ozanye guno gwamma ogw'ekyalo abafumbo n'abawuulu shegedde ogw'embuzi naye tosobola kutegeka mupiira n'ogamba mbunze bujja kukya ku makya nga ndi mu Uganda Premier League oba simanyi ndi mu super oba nedda. It is a process. Kakati ife ate mu music it is different. Okeera ku makya esaawa eno osobola okubira ka miliyoni essimu nakuwa show kaseera ssente ebaawo kati awo wali obuzibu kubanga balina ssente bangi. Waliwo ababba enzibe, waliwo abazeewola obwewozi, waliwo abakola money laundering. Kitegeeza anytime any day oli asobola okukubuzaabuza. Waliwo abantu abamu nsobola okuwa example. Waliwo abayimbi abafiira eiseemu nsonyiwa taata. Waliwo abamu abali ku podium oli yakwata abayimbi n'abakuŋŋaanya bw'ati n'abagamba mujje ku podium naye nga podium esasulwa. Ontegeera bulungi nnyo. So that is how waliwo ne gweyagala leeta akasawo kakawunga n'otuma testi akawunga kubanga ki kale ogatuvudde awo still nga tukyali mu nsonga z'ebivulu bino. Omwaka nagwo gwatandikidde mwayigira mwana mulenzi Patrick Mulwana Alien Skin. Waliwo akavidiyo akafulumye of which ge nafunyeko nti zadesaidize mu bende eyo akacupa oba obucupa nga bukasukirwa ku stage we yabadde azze nga Alien Skin azze we bakassa obucupa bano abaana b'eggaali ye yakkiridde wansi mu bawagizi bavuba oyo yenna ayagala okuleeta ensasage. Mwaka gwakatandika tegunnaweza omwezi tetunnagumalako tutandikidde mu giya bweti era kitukubira tooki ki gye tulaga mwaka okuvira ddala ku incident n'omwaka nga entertainment industry as concerned wentandika naawe. Ebibiina bino biframinga birina okucekinga ebintu bingi. Mulaba mbeera ku Salamalodi okunolaba konvoyi ya Alien era nebuuza neŋŋamba omuntu Alien anaabeera ne ssente kuba toyinza kubanga osuza oba okuŋŋaanya abantu abasukka 2 nga b'otambula nabo buli w'olaga ssente mmeka ezo. Kyovola abayimbi baffe bacompromisingibwa ne bagenda mu byobufuzi nti kati show ojja kuba show ya miliyoni 3 olina abantu 25 kubanga atambula ne convoy balina okulya balina amafuta mu piki. Kati neŋŋamba kintu kino yeetaaga abaframing balina okutunuulira ebintu bino kubanga artist yennyini agenda kutuuka nga takyalina nakyalina kuliisa bantu abo. Bateekewo embeera gye twali twavaamu ey'amasimu bibaddewo ebyo byonna byakola si bipya okubba amasimu ezo eggaali ziba za kukubba babeerejja si bipya byaliwo naye byaggwa ku mulembe era mbadde nze mulaba naye ng'ekintu kye bakola kikyamu byaggwako tebikyatunda baali badde bafuna empisa kati ekyo buma yennyini oba federation yonna ajja subscribinga yali badde emugambako kubanga omuwagizi ojja kumutiisa ekivvulu kyo toyina kuba nawo wokimaani nti ali awo alaba atakkiriziganya naawe bw'aba akukubye kacupa akacupa kaali kakosezzaani kyetusooka in the first place nti kadamejinga mubiri gwani
ekyokubiri sinako omusajja awesa mu mission akacupa kalaga butali bumativu nti amunaye nze sikkiriziganya naawe ng'omu naye mulekere bawagizi banne that's stupidity kubanga ndaba baleese ebintu bingi ebyekisiru mu ndongo naye ng'ate abo abaana baleese ebyekisiru mu ndongo battabusi ndongo bagenda kuvaawo naye balina okuba toyinza kujja ng'oli against muwagizi wo muleke bawagizi banne bamumanyi ne gyasula goze buzima mubende efujja eryo efujja baliina naye lyakyana kito mbalaba bonna nze mbalaba eri makindi kyeyazimba kinafu nnyo tyovalaba promotion nti biragalalagala nkwakyo tolina kintu kizimbye muntu neki bbanga lyomaze mu femu ery'emwaka omulamba tolina statement n'emu y'amakulu kati atojje okuba olina moral authority ekuba omuwagezi nga tolina nakyomuzimbidde music gw'oleeta wa kisiru kale thank you omusajja olwo bw'abadde ayogera osanyuse nnyo naye nga essanyu ly'olina liraga a lot of discomfort olw'ensonga ayogedde abadde annyonnyola ku ky'obucupa kino naye gw'olaze nti nno tokkiriziganya naye okyokuba nti alien yakubiddwa obucupa n'ebiringa ebyo ng'omwaka gutandika. What's your issue? I think for me really to be honest I understand where he's coming from. Ochekedde ntegeera bulungi nnyo gy'ava nekyategeeza naye tubeere b'amazima at a certain level naddala bwe kituuka ku nsonga ezifaanana bwe ziti ebintu ebisinga bye tuyitamu olwaleero birina byakolebwa byateekebwateekebwa byawangibwa okitegedde nti ensobi oluusi ezirabibwako kati manyi bagamba kakyama amamera ebintu ebimu byetulaba bino byetulaba kati omwami byagamba abaana bano batambula bangi and all those things ne behavior yonna nze nakugamba ensonga enjaga za alien skin until today is the independence ayinza okuba ali independent in a wrong way ontegedde but the ideology of what independence abantu bangi mu Uganda bali compromised ontegedde nti abantu bafa basinga obungi batambulira mu mbeera ya kubeera obwongo baba buleze batambula ku bwongo bw'abantu balala era ffe abavaayo ne tubaako bye twogera mu butuufu bwabe oba mu kutegeera kwaffe because nze nkugamba bulijjo si ffe tusinga okutegeera I know wano okubeera wano kweno pano si ffe tusinga okutegeera abantu bangi eyo bategeera n'okutusinga naye bangi basirise batya ontegedde tubagamba nti waliwo ekifa lino eggwanga lyaffe si lya people power si lya Museveni si lya NRM lyaffe buli lwe tugaana okubaako bye tukola mu butuufu bwabyo ffe tufiirwa ffe mutuzaddemu abaana tugenda baleka muno I can die today ninamu muwala wange bawala bange bangi bagenda kusanga ggwanga lifaanana litya okitegedde bulungi nnyo bw'alisalawo n'ayingira music industry wakiri balijjayo ne bagamba nti taata we yagamba bwati ku music industry maybe this would be the idea so kikyengamba nti kati oba tutunga ba alien skin tetubanenya naye twebuuze bajja batya baavaawa okitegedde bulungi nnyo abaana abo banyigirizibwa nnyo kakati bwe bajja ne batuuka we batuuse baba tebaagala bagambako abantu baffe tugenda ne tubalekerera mu ntandikwa ne twagala obategeerera ku endi ontegedde bulungi nnyo kakati omwana gw'otaakuza omwana nga gwe wali taata we n'ogana omuwa ebyokulya n'ogana kyokka ate wetuka kwanjula n'ogamba bampe kino bampe kiri bampe kino bampe kiri awo wava buki wava obuzibu obucupa buno obucupa behavior eno yogamba nti katugende tubyekolereko wumma eremeddwa bikolako ontegedde gundi eremeddwa bikolako federation ontegedde
abalala bano baganya bikolako kakati bano batandise amateeka ne mu Uganda nga bwogiraba nakugamba violence nakugambe mob justice is a form of justice naye tejja buzi ejja bamaze okukwata ababbi bamutute ku polisi ne bamuta n'agoberera babadde abbye n'addamu n'ababba ekivaamu bagamba baddamu omukwano gw'okusatu batta muki bamulya bulye kitegeeza nti kyova olabanga ebyo obiraba bwe bityo teri kivulu kitegekebwa nga tekiriiko security ontegedde naye abantu abo bagenda ne bakwata ebintu ebyo bobiraba obwo obucupa njagala nkubuulira amazima ku experience gye nina ku bucupa buba butegeke tebujja by coincidence ontegedde buba butegeke nti oli akwata obucupa bwe ne bubeerawo nga 15 wano n'agamba gundi walinyira ku stage mumwokyerawo abo abamu tebaba nabawagizi baayo naye ku bucupa obukubiddwa ku kamera ezibeera ku gundi waliwo oliddeyo omuntu gwe bakutte nti yakubye akacupa nti wuuno taliiwo because these are gangs nti oli ajja n'agamba nti oyo fara mu mukube obucupa waliwo olunaku lumu baali bagenda kukuba omuyimbi omu obucupa ragadi oyo yabagaana muyimbi kigwe baali bagenda okuba obucupa gwe kyobamanyi balegera kuba omuntu obucupa mukunkuuka kunkuuka nga abaana babutegese tugenda mukuba totunyumiza bwa legend omuyimbi omumanyi gwe baali bagenda okuba bamumanyi abantu baba bamumanyi n'abagamba mugeze mu bumukube mugeze mukoleki mubumukube mugenda kakasa kitegeeza ki nti zino ganga zibaawo zibeera na maaso awo bakasuka obucupa bwabwe nga 15 buba bumala kubanga ekigenda kiba kyakulabisa buba bamaze okusindika message kakati gwe bw'oba owandiika togamba nti abavubuka bakubye obucupa abantu b'emubende bakubye alien skin obucupa which is not true kakati oliye kati kiri kyendi mu kurefuting ekya muganda wange ono kyagamba nti bali bawagizi baleke besorting mu ideal situation that will be the ideal but unfortunately we are not dealing with the ideal situation tudiringa n'abayaaye bali si bawagizi abayavudde na Kampala ontegedde si we mubende oba ontegeera bulungi nnyo kakati tebasobola kudiringa naye because si kituufu nti weeyo si kituufu nti muwagizi kubanga ate bw'oba ddala obadde muwagizi kiki ekyo ekikuleeta mu show y'omuntu gw'otayagala gw'ogenda okukuba obucupa pozingaawo amokkiriza nti abantu bano abakuba abayimbi obucupa they are just gangs ezitekebwawo nti tebaba bantu ddala nti bawagizi biri bya mirundi ebiri waliwo ate alina nekyatakonyeeko waliwo neyetegekera obucupa bumukobwe naye gyali naye nekino ekituufu omuntu asobola okuba nga anywedde amazzi mu kacupa ke na expressinga obukisungu bwe naye nga biringa bya mirundi egyo eriyo neyetegekera bankube gundi andabe nti pressure ekintu kyekyentembeeta kindeetedde obuzibu ampe ssente nabe gye bali gomanyi ti waliwo be bakubo abagambanga bankuba obucupa ng'era ne vidiyo z'obucupa zinoonya ng'ayagala ziteeka ku fayiro ye gyagenda okufayiringa nti olaba sikyakola ssente obucupa bankuba obucupa bwenninya ku stage bankuba obucupa emirundi gino luno nali mubende luno nali mukono so naye ekya alien skin kiri very clear zino zabadde ganga zategekebwa bagala kuba n'abatali bamativu andi kati obutali bamativu ono atali amagwe ono omusajja abeera ku ground ate tabeera ku ground olaba omusajja wo omulabye kasana awo omulabidde omusajja ekyagamba ayinza alowoozesa abantu
Tizebera mu America kati agambe tyo musajja seba abera ku ground inaza zagaba kalinga gwe kale tukole bwe aba tukole bwe obadde malaye okay thank you obadde malaye ebika bisatu eby'abantu abakulu Obuchupa nti asooka ye muntu nga expressinga bulumi bino bizemu bya science bize vanyuma ng'ensi eyawukanye si bwe yali nti yanyiganga nagavayo yasooka kuba ye majority kano ka kliki kagamba kaba katono akaba batambula okujja particular ate tekali omwali yeni sikiriziganya nti mwekali lwaki nti aliyeni ya provokinza abantu nti ye positioninga mu mbeera nti nja kubisanya n'abantu ekintu ekikyamu kenze ekyo yakikolako nga bola bebekulu nti ye ya deciding nti Bobi Wine bayogera kino njogera kino oba kibi lungi oba kibi ye yakwata kkubo lino yakwata ekyo nzinze nkwata enaaliyeni era kyova olaba chances zebubi nga bimusinga nti talina kintu kye yali aleese nekiyitamu eva akwata eno abagizi n'abaleka eno lwakiri nti eyamumisleadinga mutowe Bobi Wine emyaka 2 egiyise kati ekya alien yaguruminza abantu bano omuntu teri yatawagira alien mu bavubuka kubanga yajjira ku abantu balowooza kozi yeeyo n'ayagala kyeyagise independence kyesiinaako buzibu omuntu asobola okujja nga alina independent mind naye n'otajjira mu ngeri eprovokinga kati kuba aliwo omuntu gwe bakuba Obuchupa ne weewuunya naye alien oyinza okwewuunya kuba bakuba Silver Kyagulanyoga bamukubidde ki yabba ttaka yakola ki naye alien ennyimbo ziwulira byalimu byebyo tudde life ye kitegeeza bwe mubaamu bali abayingiramu nga bayogerako kisoboka naye basangawo already abantu era ne babuliramu abo. Coming back to you, 2 minutes. Yeah, so for me, like I said earlier, kyosiga kyokola ki? Kyokungula. Ebiseera bingi mukyalaba abantu abali unruly nga alien skin lwansonga nga 3 oba 4 ensonga esookera ddala tuganya okubako kye tuzimba tuli mu kwekwasa mukyegedde abayimbi abo nakugamba nti obunafu bwa nakugambako akumpadde kikabiri naye nakugambako nti obunafu bwa bazungu oba kale obunafu bwa government ziri ezasooka bino ebibiina byolaba bijja biva mu bibiina ebirala nti obunafu bwa NRM bwe bwaleeta FDC reform agenda FDC bikitwala tugende in fact obunafu bwa DP bwe bwaleeta NRM ontegedde UPM biki bya Museveni and all that netujja obunafu bwa NRM bwaleeta FDC reform agenda then obunafu bwa FDC ne buleeta NUP kati obunafu bwa NUP butandise okuleetaleetawo ebintuntu ebiki ebirala nti kiki kyengezaako okugamba nti buli lwe tulemererwa okukola ebintu mu butuufu bwabyo kuba tujja ne agenda nga nnamu ne tulemererwa oziyimirirako n'okukola bye tulina okukola abayimbi bano abajja nga beeyita babi ba anirule baani bavudde kuba nti system eganya okusapootinga abayimbi abalungi okujja otegedde abayimbi obulungi be basuffocatinga abakola kibiri tulina TVs eziraga nti ojjukira olutalo twadutulwana ne Cats kati Cats yafuuka kyaliwa naye twalwana olutalo nga bo balowooza nti bo be bavunaanyizibwa ku muyimbi bwe baba tebamuwenda osinze oyo Cats yakuba Bobi Wine if you remember abantu abamanyi obulungi mu ntandikwa Cats bakuba omusajja gwe bayita Kyagulanyi oyo bakuba gundi bagitani bali bagita Firebase bubi nnyo anirule neikola ki neeyitawo olwaleero babadde balese ekintu kyekimu bakuba ki alien skin so kikyengezaako okulaga nti tulina okukkiriziganya nti olwokubanga tusize ensigo ey'obukyayi mu systems nyingi
abantu bwe bayitamu oba tolina kyobagamba nkugambye omwana gw'otaakuza tosobola musalira bintu kukwanjula ajja kuleetera akasajja akagambe nti taata muwe kanzu yokka ebintu byange birala biwe maama ontegedde bulungi nnyo kakati ffe twagala tetusobola alien skin kyova olaba nti siwagira nti buli kimu nze nagamba siri muwagizi wa alien skin nze ndi sapota we ontegedde kubanga baawukana bana bawololo nti oba afuse mu ngoye oba akoze eki bajja kukuba enduulu nze siri faani ndi sapota nti nze supporting ebirungi ebimuliko n'ebyokuyiga ebimuliko naye ebirala byonna tokwatagana nabyo oba nkwatagana sikwatagana that's not business my business to alien skin is supporting ebisomesa ebinspiringa nebitutwala mu maaso ebisigadde ebirala byonna nange mbivumirira ngamba senga bisobola okukoma bikole ki bikome naye engeri y'okubikomya eryemu tutandike okuzimba tutegeere nti omuyimbi wajjanga mupya butya bwe tumuteekateeka okufuuka omuyimbi omuki omulungi niba nabayimbi bajja beereeta bokka beemeza bokka nakugamba nti ku tv kyovalaba ono amanye amawulire tvs kyovalaba nga zoononese bapresenta tebakyategeera tebakola aba music naki ffe wano twakula tumanyi straka ojjukira straka straka nga rate show straka ye yaleeta miles lwa miti ontegedde nga mukubi w'amasimu ontegedde olwaleero miles lwa miti aleesaani kale thank you okitegedde kyagaza kugamba kakati ojja kusanga omwana atuuke ku tv atuuke ku tv obudde bubuwedde kale ama nga tumaliriza dakiika bbiri okusinzira nga tuvudde ku bucupa omwaka 2024 entertainment wise biki byogusuubiramu gwe nga amansa bwino kikyosuubira mu entertainment industry yaffe omwaka 2024 nga tuva wano entertainment ejja kukyamuka nnyo kubanga entertainment yaffe industry tokyajawula na politics ate nga tudrawinga neara election mu bufunze oba ngende nambulule oba waliwo wetulaga obudde bufunze ate nga gavumenti zaffe engeri gye zitaweereza bulungi zawongayo abayimbi bano nti baabo kwe tutambulira ekintu ekyobunafu ennyo kuba bakuwa omuyimbi nga talina wadde reasoning capacity eyamba ekyalo naye mbo eggwanga kati gundi kenzo yayogedde bwati gundi yayogedde kwe tutambulira kati entertainment erina okukyamuka ennyo ne ssente bajja kubateerawo nnyingi kubanga be bakola campaign kale mpaayo omuyimbi omu oba babiri bosuubira okushining ennyo 2024 oba mupya musically two artists bosuubira nti kubanga eriyo omuyimbi politically bakikyosa musically two artists bosuubira okwakayakana 2024 musically wano tulina opportunity y'abayimbi abapya nti tunuulira nnyo nsuubirayo omuyimbi gwe tutannalaba okubanga tutuuka mu Easter nga atandise okuvaayo kubanga abayimbi baffe olujja bwati n'afunamu ku busente yerabira embeera eri nti tusuubira nnyo kwongera ku be tubadde nabo suubira nnyo omupya nti kati wano success batunuulira concert of which concerts zibeerako omukono oguzirimu kati ndowooza kuba n'abayimbi be tumanyi nsuubira Shiba okujja n'ayongerawoko ku music kuba abadde addiriddemu competition yaabwe ba Spice Diana music waffe wano ali nnyo mu ssente ne promotion kiremesezza nnyo abapya naye nsuubirayo omuyimbi omupya okubreakinga film upcoming artists boolaba kati temulimu gwogamba nti ono ayinza okubaako kyatukolera ekyenjawulo mubaliwo kati ate ba upcoming artists bo tebeeyita upcoming kyekibi naye nga ndabawo abayimbi bairota ndabawo waliwo akalenzi manya Aronix biki yayimba njalwala tekayimba bubi naye lwakuba bo batunuulira TikTok ne balowooza nti ensonga osobola kukyusa music wo n'alinnya nga boolaba nti eno mu wingizi za Firebase eno obaddeyo balenzi baffe ba Dax Vibes Bobi Wine oyo yamutwanjulira twali ku Venom ng'amaliriza senior 6 2012
ndabye nga za improving akola collaborations ye positioninze bulungi musajja kati abantu bwana abatunulidde ebintu ebyo byokwagala okukoyiga n'okoppa for better sikukoppa nti mpisa mu Buganda tetulina mpisa sikukoppa mize nti kino gundi atambula n'eggaali kankope eggaali kuba eggaali ezo nzirabyeko waliwo n'obuzibu obwabadde ku gaali ya Palaso nti atabbye Shakibu biki bintu si birungi zino gwe muze nti buli muyimbi yenna boolaba abo tebazirina lwa ssente gaali tebeezekawo nze mulaba wali ku Salama bantu ngaana tosobola babeezaawo kati nsuubira ku baana abo bava Irota okujja ne baleeta music lwakuba bamuzimbidde nnyo ku mpalana nti ate akuba shiba nti ate sima biki bintu ebyo bivuddde ku mulembe kale tweyanza nnyo Ssekanyumiza so wenzija ewo entertainment industry ogiraba otya dakika 2 bwegenda okubeera 2024 n'abayimbi bo babiri boosuubira nti bagenda babanjawulo nnyo 2024 saagala kuwa abayimbi kubanga sibalaba naye gundi ajja kuyimba bulungi saha jukira twamumising emyaka kumpi ebiri saha it's like over kugamba nti tugenda mukyaki ti awo musumba ajja beera anti kati njogera ku bayimbi gwe tongamba bantu bano bagundi bo ngamba kuba artists bano kale boolaba abatali established nnyo naye gogamba nti onagenda tukubira music 2024 twenyweze simulaba these guys are dull industry yaffe era ye political arena okuleka muyimbi mupya naye these people are dull omanyi lwaki balina ebintu bingi 2024 yagenda kubetenda kikosiga anti nkugambe musically nkugambe kyovula nkugambe saha lwaki kubanga already ayingidde agezo yingiro omwaka ayingidde n'oluyimba lulungi ate nga alaga ennaku zino alaga ali voko nnyo ayogera nnyo alina okuyimba ayimba ki nnyo so kitegeeza nti ayinza okubajja kubeera lwaki sigamba bayimbi bano abalala bali ddaalo nakugamba nti tulinaffe abayimbi wano atandika butandisi naye asinga olugezigezi okyegedde bakamiliyoni ababaddewo ate bayimba nga bapukaming ayimba n'afiira kazindalo naye osanga apukaming ate yataka kuyimba yeemoola bambala bubi so I don't think the music industry yakyuka nti bagizimba nti entertainment etambulira ku mawulire edda wayimbanga singing naye kati singing independence ya singing teriyo olina okuyimba n'ogenda n'olwana tibwoyimba n'otagenda nti nwanidde kusima ku fulemu kuki tekikola oluyimba lwo ng'onaaluta kati nga Juliana omukyalo oyo omukulu tekikwewunyisa kubanga abikola kuba agenda kuta oluyimba anti kati bikyamu okuba nti olowooza nti entalo zezipikisesa mu luyimba eri wamala yayimbanga n'atuula nga tewali na social media tewali TikTok bino kati byoleka obunafu kale neyanza nnyo olunaku olwaleero mbadde n'abakulu bano babiri bankoze obulungi obutagambika mbadde ne Ssekanyumiza amansa bwino gweze maaso n'okubanga omuwulira ate ku ludda luno Mwami Obote naye abaddewo okugamba ebigambo mu mbeera emubayinda njagala okujjukiza ku Urban Bar esangibwa Namungona opposite ne Orthodox a small gate buli Friday sembayo atubeera n'ekibira mukwano gwange jjojjo kirozeeko ate buli lunaku era wabeera programs ez'enjawulo zigenda maaso okubanga zitambula kuba kunyumirwa kunyumirwa paka kuwulira byo okuzina n'ebiringa ebyo Rukia yabadde ku kamera agaliwo YouTube channel liking a video. Thank you so much. We sign out.